mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero ensonga gye njagadde okwogerako yeeyammwe mu abali ebweru abali ku byeyo osobola okubeera ng'oli ku kyeyo ng'oli walako n'otasobola kukomawo kuziika muntu wo, osobola okufiirwa taatawo mamiwo omukuza kwegamba omuntu yenna oyo abeera kukwatako n'afa naye n'otasobola kujja kuziika kyenjagadde okubeera nga twogerako. Kakati bw'omanya nti oli ku mawanga oli bweru eyo ne bakubikira nti ofiiriddwa omuntu wo, ekyamazima n'owulira ng'omuntu oyo akulumye nnyo ate nga n'omuntu oyo abadde muntu wo nnyo n'otasobola kujja kuziika, beera ng'obabuulira ababeera bakubikiddwa abantu b'ab'ewaka bagambe nti sijja kusobola olw'ensonga bweziti ne bweziti, naye mu bbanga bwe riti nsuubira okukomawo e Uganda nja kuba nziika ku muzeeyi wange oyo nga nkomyewo mumuziike, sijja kusobola komawo kuziika kadde kano. Ebigambo ebyo by'obeera oyogedde omuntu ono abeera afudde naye abeera akiraba era abeera akitegedde nti muzzukulu wange mutabani wange tasobodde olwa kino na kino tasobodde kujja kunziika. Ebbanga lyayogereddemu eryo ajja kusobola okujja asobola okunziikako okunteekako ettaka oba okunnimako. Omuntu ono afudde ye abeera akirabye naye obuzibu obuliwo oba ky'olina okutunuulira ennyo gwe wenna abeera ali ku mawanga n'ofuna obuzibu obwo ky'oba oyogedde mu mutima gwo oba ky'obeera obagambye kyandibadde kikulu n'obeera ng'okituukiriza. Bw'oba ogambye nti mu myaka 2 nja kudda e Uganda mbeere nga nziika ku muntu wange oyo mbeere nga mulimako, kikulu nnyo obeere ng'okituukiriza. Naddala ng'obadde ofunye obusobozi, ebiseera ebisinga osobola okwogera ekintu ekyo nga toli bulungi, ekyamazima akasente n'okafuna n'ofuna obusobozi naye ate n'ogaana okujja n'ogamba sigenda kugenda nja kugenda bbanga bwe riti n'oweeyongeza zaayo. Ekyo nno kiyinza okukuviiramu okubeera ng'obonaabona oba okubeera ng'obulwa emirembe eyo gy'oli. N'olwekyo bw'omanya nti ofiiriddwa omuntu wo tosobodde kumuziikako, kikulu nnyo ebbanga ly'oba weewadde mu mutima gwo we lituuka ng'akasente okafunye nyigiriza komawo e Uganda, beera ng'ogenda kokko gye baaziika omuntu wo, kijja kuyamba okubeera ng'ofuna emirembe singa onaabozzeeyo ebweru eyo. Bantu bangi bafuna ebizibu naye ng'ebizibu ebyo bivudde mu kubeera ng'empewo eno teziri bulungi, nga si nsanyufu, bajjajja abaafa bakitaabwe nga si basanyufu. N'olwekyo mugezeko okubeera nga mutunuulira nnyo ekintu ekyo, emizimu gy'abakitammwe giba gijja basumbuwa. Ng'oyinza okulaba ng'ali ewala naye kimanye nti ono omuntu aba afudde, ekyamazima mumwine ekintu kye mutamanyi. Omuntu aba afudde tosobola mulemesa kutuuka buli wamu w'aba ayagadde, ye aba ajja kubonyaabonya mubonyaabonya yonna gy'ajja okwetaaga. Osobola okugwa eddalu ng'oli eyo bweru, ebintu bisobola okugootaana, ssente ne zikubula naye nga kivudde mu kubeera wafiirwa n'otaziika ate n'osuubiza nti ojja kugendayo ate n'otagendayo. Ekyamazima bajjajja bo we banyiiga kiyinza okubeera ekizibu okufuna ekyo ky'obeera oyagala. Ekyo nkubuulira kikulu nnyo mubeere nga musanyusa abantu bammwe abo babeera baafa. Bwe kityo bwe kiri kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 0777837 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.